Mami Bajjo olukiiko tutule ayo tuziba wadde amazima tugajjeewo ne munyumya kuba promota n'abayimbi tuluma bate ebidongo babite mute ebidongo fe tukoyo begeira oba temutuwa ssente mugula ebidongo byaffe sakala lwaki mubegairira Banange dinga ko mwami ruba goyambula mu kibuga nga tuli bwerere bute abaana baffe tebasoma tufira mayimba mwagala tukole tutya abasajja batusuddewo omuntu neko wagana emyaka ene mabego tuko mwegayirira kuba toyina kyakulya lwaki tubeyambulira tugenda kunga abakazi tuyita mu kibuga bute mumanye nti tuli bubi mute emirimu gyaffe tukole buli kintu kirina bannannyini kyo tetwabasaba ssente zammwe ne muvane mugamba mugenda tuyamba lwaki temuzituwa mwami Balamu okuwadde ennaku bbiri zokka ngenda kunga abakazi tusooka wuwo mpaka mu kibuga nze ngenda kweyambula mbira n'abakazi tweyambule tutambule bute ono mu public akulaga nti ayagala bapromota bafune ssente badde ebbali eri mu bayimbi be abagadde embwa z'abapromota nage baziwa ssente omukazi omulala omukazi omulala bamuyita Mutuuzo Peace Mutuuzo minisita wa genda wa culture oyo atamanyi nti n'abakyala bakyalira ensiko ali mu ministry nga tamanyi nti mugwa bapromota abamaze omwaka mulamba nga tebakola y'omu kubalwanyisa ssente nze nga njagala ensonga bbiri musalewo kye tuba tukola baminisita bonna PAC n'oyo minisita yani oyo Mutuuzo ne Kasolo batuzanyira ku bwongo tebaagala tufune ssente nze no ngamba ntya omuntu yatuwa ssente omutasali musale omulala President Museveni n'azikiriza bazituwe tugende Nakasero tulonde olunaku lumu tugende Nakasero n'emmotoka zaffe tupaakinga awo oba okugenda eggulu ku bintu bibiri okugenda wa Salimu Sale yatugamba lwepasemba okubeerayo yabagamba mbatadde eno temudda tugende wa President Museveni kubanga kyemmanyi yamukubira essimu lutwaliyo n'agamba nti abo bapromota mubawesere ne mu kabineti n'akyogera ne ku TV zaakyogera tisente z'abapromota zawedde ne palamenti n'eziyisa bano baminisita Kasolo ono yawangulwa ne Peace Mutuuzo be balemeseza ssente zammwe tugende Nakasero tulangirire olunaku tutambule mpaka Nakasero oba okugende wa Salimu Sale tewaliwo kkubo ddala nze byange mbimazi zammwe mwenna tuziwulidde ate nga yensonga lwaki tubadde wano nga tugezaako okunoonya ekituufu ekyokukola tuleme kubeera bannakyemalira naye nze nga nze madde nyinamu ekirowoozo nti tutambudde nnyo wa Genosale groups nyingi zigenzeeyo ate abamu era bagenda ne babakwatira ne Kaluma kwegamba ndaba tewali nnyo makulu okoleka okuselectingamu abantu abamu ab'enkizo ate meanwhile tusetinge ekyokugenda ku State House wa muzeewe waffe Museveni kubanga kati yalabika yayinza otuyamba kubanga yayina essimu esembayo lwaki njogera bentyo nti mbadde mu meetings ez'enjawulo ne ba ministers bekikwatako ku ssente zino naye kirabika bonna ssente bazitya batya emivuyo egiyinza okuvaayo kubanga ssente zino teziri mu budget ya Ministry of Finance ziri it is a pledge from the president era ziva mu State House ofuna kati nze kyenteesa era ssente gye baazituwa gye tulina okugenda owa muzeeyi Museveni anti ngezaako okutangaaza embeera lwaki wawe tulina okutambulira watuufu ofuna so tugende tuselectinga olunaku tugende wali Nakasero tugenda Nakasero so
kulwa ebigambo ebyo ebitono ennyo sina bingi byenja kwogera naye nga mbadde nsaba tukkiriziganye olunaku wano nga tuvudde wano oba leero oba nkya tuseetinga olunaku nga ttiimu. Ono vice president wange ate lwaki anneesibako tugende leero wangisewo obadde oteesa otya? Nze no badde nteesa bwe nti nze mbadde nsaba tufune olunaku ffenna bapromota tukuŋŋaanire ku National Theatre. Bwe tumala okukuŋŋaanira ku National Theatre twerondemu abantu 10 tutambule mpaka e Nakasero oba tulangira tugende ffenna. Anti kyetugamba saagala tubugume kubanga omusajja oli atyanya ekigambo COVID. Tosobola kugamba nti tujja abantu 10 n'atuwuliriza bwe muba musalawo tugende ffenna nze sikirinaako buzibu. Naye n'ekirala njagala kuva wano nga neebuuza Bajjo ne Balamu mutuyamba ki? Balamu olina obusobozi obusobola okukola appointment era ffe tukugamba nti twalina Bajjo simwekakasa ye ayinza okuba nga bamugoba bamala omukozesa ne bamusuula. Naye Balamu lwaki tofuna appointment? Tugende Balamu pulezidenti yayogera musajja. Nze mbadde nteesa tuve mu lwali. Nze mbadde nteesa Balamu akola appointment oba akkiriza oba takkiriza tulangirire nti ku Monday tukuŋŋaanira ku National Theatre tutambule tugende e Nakasero. Okugenda ewa Salimu Sale yatugoba n'atugamba mwemba maze naye yatusindika wa Kasolo azanya comedy ne mutuuzo. Nze mbadde nteesa tunoonye olunaku lwa Monday lwakubiri lwakusatu lwakumeka. Bannange muwulize bulungi ensonga eno. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti ya Pulezidenti Museveni sente kubanga ziri mu nsawo yaffe oba muzeewoze oba muzibbye oba muzijja mu leventi twagala kumanya bano abaana bagala sente nga ziri ku akawunti yaabwe. Eno gavumenti mpuliriza bulungi Kapere, eno gavumenti teyagenda ku bintu bya protocol sokoleke. Gavumenti tegenda ku bintu bye bayita protocol musimanyi owandiise bala mu musajja watu naye Museveni amulaba bulabi ku TV. Tulina kwekuŋŋaanya wano ffenna nga tuli omuntu omu omusalako e Nakasero atukuba amasasi bamwane nga bali pulezidenti w'ensi yonna. Kyetulina okukola ekyo muva mu appointment saawa zino mugamba appointment muzisabye omwaka mulamba zibabuze muli wano mubuzaabuza abantu ŋŋamba tugende enkya oba okwosa enkya tubeerako e Nakasero Museveni amanye obulungu bwe tulimu. Ngenda kwetta ngenda fuka ekizambo ngenda kwetuga nkoyo amabanja ngenda kwetta ngenda kwetta ensonga ng'ekirabiro abaana bange katono mulinamu okwetta buli ayagala okwetta musaka mulindemu katono buli ayagala okwetta alindemu atuwemu ennaku 3 buli ayagala okwetta alindamu ennaku 3 ojja kwetta ku 6 nga tumaze genda Nakasero tusoke tugende Nakasero tulina soka genda Nakasero. Omanyi bamanalenda sente ze bammanja omanyi bangalindako nkoze natandika okutegeka ebivulu 2013 tunasooka nekenzo okitegeera ebyuma byange mbikoleredde emyaka 15 nga nkola saa zino sinaade n'ekikumi abaana bange tebanaade ekyakulya mutubulya tulinda biki bye tulinda ngenda kwetta munakwezi Abaana lwaki abali wano mwe amagambo ekigambo kimu Mbanda akulembeze bino yeboogedde twagala kiri kimu bagenda kulinda batukola obulamu tulinjala tugende Nakasero kati Kapere yogerera eri Kapere bakubuuza ofuyalangiwe gibatubanja tulina abaana umanga mulama n'otule waka osegera tetukwina okusabiriza abantu osegera nafe abantu betusabiriza balina abantu baabwe gavumenti etuyambe ffe ba comedians ba promota baguliwo ebivulu baguliwo amabaala naffe tuli bantu twetaaga ssente twetaaga obulamu obulungi tuli bannayuganda tuli mu nsi yaffe Uganda osegera tulina obulumi balandiweti batugoba emyezi twatameka emyaka emeka mwaka mulamba tetukola mutufunze n'endala ennuma sinnalya kyakulya osegera nsinkoye ngenda kweya Kapere Kapere teyayambulira wano teyambulira wano tejamupale
Calm down. Kapere. Njogera nga budget events era kogera National Promoters Association kwasize mugizi wayo sazo okungawamu okulaba nga teka government kazito okuba either ngekula webifulu oba ngewa abaana bano sente tusazewo fena abantu 12 tugenda kulumba State House munaku 3 oba tugenda gende wa General Musale executive ejja kisalawo bino byonna nga biwedde kwa tulina okuyita mu mitendera okulaba nga tusalawo enteekateeka naye nga tugenda either ggulu oba nakasero tulabe kye tuddamu okukola naye nkubiriza gavumenti ya Uganda omulanga nti omuntu omu asobola okubba obuwumbi 10 olunaku lumu ne mumuleka naye lwaki mweteekamu omutima ogutalumirwa abantu ba wansi laba abaana bwe bafaanana laba abaana bonna bagala kwetta bagala kweyamba obusiru ate muwa abaana obusiru basasula balandiroodi ne bakola ebirala pulezidenti Museveni ne General Museveni either mugule ebivulu oba muwa abaana obusente naye ensonga enkulu yandibadde nti mwandiwadde abaana obusente kubanga bagenda musasula mu mabanja ne mubagulira n'ebivulu ne bakoma okusabiriza n'okubafuna bamasiikiini manyi gavumenti mwaganya okulaba abantu nga basabiriza mwaganya okulaba abantu nga babasinza bataata muli bataata namwe ensi mugenda kugireka kubanga ffenna tugenda kufa kubanga nsigwamu amaanyi waliwo leero alidde enguzi obuwumbi 2 omuntu omu nedaba abantu 12 tasobola kufuna mutima gwe bayamba ate nga bapromota bakasiro bonaabona ensi yonna ebonaabona pulezidenti Museveni weteekemu omutima ogulumirwa abantu bawansi buli minisita zino sente baminisita bezikutte Musale yazita Museveni yazita ne minisita zino engeri bwezibanga tezina bwe ziriira bakwawula tezisobola kukola kintu nekiyitamu era gavumenti yababbi obanga toyina njawulo obanga toyina bwongo tebasobola kuyamba kukola kintu ensi ya gavumenti yagwa kuba bonna abalimu babbi naye katubasabire mugende nabyo nga mufudde bafuna tugenda kufa oba RDC wa Kabongo oba RDC wa Nakapiripiti kigambo kya PS lekawo abantu abalumirwa abantu abali qualified abagala okulya ebizibu by'abantu omuntu atakwata amasimu g'abaana bono n'erinnya lya president eno gavumenti kati kuno okulonda kuno ekisande kino president bere ne baminisita ne ba PS abagenda okulumirwa abantu bano ababeera abafula president omubi beebo ba PS ne minisita gwe wateeka ku by'abavubuka n'egenda ne culture tabisobola please kindly help us obajjewo tekewo abalala alisi tufunire full figure abeere minisita tujja kumanya tulina full figure wafajja tuyamba maybe otuleetera abo abantu abatawuliriza ojja gamba abavubuka bakuyise mu ngalo abavubuka bakuvuma abavubuka bava president abayimbi tebagala president kubanga PS wa agenda ne minisita oyo gwe bayita Peace Mutuuza be baleetedde abayimbi bano n'abapromote okukyaba President kindly in this new cabinet, let's have these ones allocated elsewhere. Bagende Kabongo. kati nga n'okusabusibwa kwatutwala nekutugenda mukagamba abamwasenza bemwazingabira abantu temubabuulidde tubagamba nti tujja bagamba kintu kati kinatuuka njagala bawa information nti nze mbadde nnyo eitaaki ne PS meetings ez'enjawulo n'ebbaluwa ezimu najja nazikulaga nti bampandikidde eno nkolebwe nti neno nkolebwe nenda naziwandiika n'olwaliro luno waliwo ebbaluwa era njagala bwe mbakumwe mukubire abadde asaba ministry emuweereze ebbaluwa emu authority okukwata ssente zaffe ndoza kyebatanakola so mu mbeera eyo olwokuba nti pressure nnene nga bwemugirabye nitubaye nga abakulembeze okutegeeza bannaffe nti sente tunazifuna naye tetutudde era essaawa zino bwenjogerera fenga vetting committee twagala kukulemberamu bannaffe tubeeko awantu wetulaba okulaba nti nno boolyawo olw'okumekera mugenda wa essaawa zino wenjogerera wano njagala kulaba nti abamu kufuna mbali ntumalira nebbanga tugenda kumaanyi beeko ne bwetulaga tulabe nti nno oba olyawo kuba twagala ekigambo kiba tugambe ensente teziriyo tugambe tetukulembera nti tewali sente ate mwe abali ku komiti eŋŋumi ebadde enyooka mu tenti awo balaba abadde akusi balaba abadde anzise anzitira bwereere badde embeera vibe mugimanyi kintu kibadde waggulu naye nga tugeza kwekakanya ng'abantu leka tuli omuntu ozabadde alowooza nti nno munnaali ku kikyamu
naye mu mbeera eyo ndoza temubiteeka mu ebyo ebyengumi ebibadde byawa Sebo president nyonyola olaga anti tubuulire lunaku ki ebintu bino twagala abantu bakimanye nti ebintu bino si katemba ebintu abamu babiteekamu olwali omwaka mulamba bapromesa bali bubi n'abadde balya kubapromota bali bubi naye n'akasente akatono nnyo temwasuubiza bapromota baminisita fena tugamba mande ngaabakulembeze genda kukuŋŋaanira wano mande tambule genda oba ewa naffe besimisa kubanga mukusuubiza kuba n'okutuukakyaka era kyekisinga naye bona baagala bababanja babalira balwadde balebe babitutte abalatulena bebasula kifuusa ekisekerera mu abantu zeno nsaba pulezidenti Museveni baminisita bo bakujemera nesale musale baminisita bo muli mutuuzo ne Kasolo bakujemera ne bagaana okukola tusente baffe bwatusuubiza ezo tusente ziwulikika nnyo bwoba ozongeranga ennungi ne bwe tukoze tematema temuli mukaaga bwebagenda kufuna minisita 20 esisayina nnyo kyamangi ziyamba naye atisitiko obakuligambo sibyogedde ndi wano lwakusanga ekintu kino nze nakitandika nalina n'ebivulu siraba muntu agambe musimayo ate ekivulu kyali kyani simayi kyali nalina ebivulu era nsaba ngenya nakitandika nze nakitandika naye nvumwa buli muntu ate era njagala nkimalirize na mutima oba tulumba wa naye nga sente ziguddeyo era mbakakasa nti oba Mande tulina okubaawo okuba nti abaana buli muntu ali wano alina obulumi era nsaba buli alaba kamera ero balaba abandaba wano oba ku TV ez'enjawulo tusaba ennyimba abaana babagobye buli wamu tujja okulaba nga sente z'abaana zivaayo mama mutuuzo oba yonna gy'oli omukulu Kasolo tujja okuba nti sente zino zivaayo abaana bafune balina okubeera nga abasabiriza buli wamu twagala okwekanya buli wamu